Okuvuma akagono gwatandika abasuubuzi bangi baze battibwa mu ngeri etetegeerekeka ng'abasinga bazindukiza bakava ku mirimu gyabwe. Kino kitabudde abasuubuzi ne basaba poliisi babuulire abantu ababatta wamu n'emmundu zebakozesa gye ziva. Ono yabadde wano opposite mu dduuka yagambye mbu yabadde AK47. Era olaba omuntu okugenda ofuna AK47 olaba kintu kiba nnyo kiba kigenze wala. Naye tebiwulikika nnyo ennaku zino nga waliwo omupoliisi gwe basse ne bamuggyako emmundu. Ebiseera biri byawulikikanga naye kati ennaku zino tebikyakola ki tebikyawulikika nnyo. Kati tuba twebuuza bano b'emmundu bazijja ludda wa. Wabula okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Idi Ibn Senkumbi, emmundu zino ezisinga ziva mu mawanga ageetoloodde Uganda ate ng'ezimu abazigu bazipangisa bupangisa. Naffe tubadde wano n'ebitundu ebibaddemu obutabanguko tusuubira nti bikyalina abantu abamu bakyalina mundu zino gye bazikweka, so bagenda bazijjayo oluusi ne bazipangisa abantu oba ne baziguza abantu abakozi b'ebikyamu. Abasuubuzi bagamba nti poliisi yandibanga emanye emmundu zino gye ziva ng'abasuubuzi bagamba nti zirabikazaayo. Tusuubira nti bano ababba bayinza okubanga bakwata n'abo ba amedizata. Emmundu yasse omuntu ndowooza zavudde mu abalina access to the guns which are the police force or Uganda people defense forces. Bennyini abapoliisi abalabika nti babeera n'emmundu bafube nnyo okulaba eyo mu sitoowa gye babeera abantu abasiika abajja sayininga emmundu babeekennenye bulungi. Tuteebereza nti gurupu eno egenda tigomya abantu tebereza nti erabika eriemu kubanga obukodyo bwe bakozesa bwe bumu. Ekitongole kyaffe ekya Violent Crime Intelligence and Operation Unit kibalondoola era tusuubira nti saawa yonna bajja kukwatibwa n'emmundu ze bakozesa nazo zijja kuzuulwa. Okuvuma akagono ne gwatandika asuuza akonukkiriza mu 10 be battiddwa ng'ate bonna bakubiddwa masasi.